wewa nkwanirizaako gwe Uganda yonna agenda mu maaso n'okubanga ongobera ku Next Edition TV n'enkwebaza gyonna gy'ogenze mu maaso n'okubanga otuusaako engalo yenze muzzukulu wa Kyaddondo Frankasiri aka MC Meya gwendi naye ku kamera of course simulala bamuyita mukwano gwange Marvin Paul yageze mu maaso n'okubanga abikwasaganya program bayita Ssekanyo lya Extra the Undercover tutandika saa zibeera 11 mpaka saa zibeera 12 olunaku lwa Monday mpaka Lwakutaano wano tusinza obanga tusaasaanira ensi yonna mu mawanga gonna gy'oli Denmark, Norway, Qatar, Sweden, Bahrain, Saudi Arabia, mawanga nga United States of America, mikwano gyange UK, mu analysis ndaba nti mubeerako nnyo, mikwano gyaffe abali side zeri mu France n'amawanga amalala. Bwe tukoma wano mu kibuga Kampala, abali e Wakiso, abali mu Nansana, abali side zawali e Bujjuuko, mikwano gyange abawanga ya side zawali e Nakasero, abali side z'Entebbe, abali mu bitundu ebyawana emmengo nkwanirizaako negamba okola kya bbeeyi nnyo kubanga ate otwekuumiddeko n'ebitundu ebirala byonna byestimationize gwendi naye ku kamera simulaba muyita Marvin Paul Next Edition TV subscribing sharing butereevu nkolekereza ekibuga Kampala munnauganda bwe bwazibidde olunaku lwajjo nga bannayuganda bangi social media yakumyeko omuliro nga eri mu kudibatinga ku kirowoozo ky'omukuba betwandise ba entrepreneurs abamaanyi wano munda mu ggwanga erya Uganda Hamis Kigundu oluvannyuma lw'okulangirira nti bali mu nteekateeka ezireeta munnansi w'eggwanga lya Nigeria Burna Boy omu ku bayimbi abakyasinze okubeera ab'amaanyi mu nsi eyo agende mu maaso n'okubanga ate ayingirawo wano mu kisaawe nga bakigula amangu ddala singa kinaba kigenze mu maaso n'okubanga ate kijjibwako kw'engalo abacontractors abagenda mu maaso n'okubanga bakipatana ekyennakivubo Munnayuganda njagala kutegeezaako nti ono investor oba musiga nsimbi Hamis Kigundu y'omu ku young entrepreneurs wano mu ggwanga erya Uganda aboogerwako era abali mu kuzimba ekisaawe ky'ennakivubo bw'oba ntogera ku kisaawe ky'ennakivubo abasinga muyinza obutakitegeera twogera ku kisaawe kino bwe tuyita kuhaamu olaba kuhaamu kibuga bw'oba oyingira kuhaamu awo waliwo ekisaawe kye bali mu kuzimba ekiri ku standard kumpi ekituuza abantu emitwalo egisoba mwena okusa ku analysis gwengenda mu maaso n'okubanga nfuna hakati waliwo amawulire agageze mu maaso ne galinkinga nga galaganga munnansi w'eggwanga lya Nigeria bwateekebwa okusa kwa Miss Kigundu nti bali mu nteeseganya ezimuleeteyo abagenda mu maaso n'okubanga aggulawoko ekisaawe kino ku bukadde bwa dola za Amerika 10 beddu Munnayuganda njagala kutegeezaako bwe twogera ku bukadde bwa dola za Amerika 10 ezo sente munnayuganda zayinza okubanga n'otuukidde olunaku olwaliro nga akyebuuza wa Hamis Kigundu wagenda okubanga amaanyi ago oba sente ezo ziva ezigenda okubanga ziteekebwa mu munnansi w'eggwanga lya Nigeria agende mu maaso n'okubanga aweebwa omutitimbi n'omutitimbi gwa siringi ogufaananako bwe gutyo abamu kwe kutandika okukissaawo nti bannayuganda bangi nnyo basobola okubanga baleetebwa ku kisaawe kino ne bakiggulawo kwolwo olunaku ne bagamba nti Bobi Wine bw'oba kale weetaaga abantu bajje bakirabe olwaliro gwe tegeka butegesi Bobi Wine ogambe nti yagenda okuggulako ekisaawe kino ogende mu maaso n'okubanga olaba naye wano nno we wali ensonga wenjagala ogende mu maaso n'okubanga weetegereza guno si gwe mulundi ogusookedde ddala mujjukira wano Jennifer Musisi ng'akola ze twandiyise State Carnival ba Kampala Carnival yaleeta Diamond Platinums bannayuganda bangi bali bagenda mu maaso n'okukivoola akamba oli tote Diamond Platinums nga ffe abaana abawano weetuli nga tosobola na kutuwagira nga tosobola na kutusapootinga we bijjidde munnayuganda bino byonna nga bigenda mu maaso n'okutambula munda mu ggwanga erya Uganda ng'etteeka lya copyright likyagenda mu maaso n'okutakuza abayimbi b'e Uganda omutwe nga netukire olunaku olwo likyalemeddwa okubanga lisayiningibwako omukulembeze w'eggwanga lya kuno Yoweri Kaguta Museveni abayimbi bagamba nti etteeka lino singa ligenda mu maaso n'okubanga lisayiningibwako bannabitone boolekedde okubanga balya ku ntuyo zaabwe n'okubanga ennyimba zaabwe n'emirimu gyabwe gyongera okubanga givalyuwingibwa n'okubanga gifuukira ddala egy'ettunzi mu ggwanga erya Uganda naye ng'ekimu ku kikyasinze okwetera emirimu gya wano e Uganda ne bannabitone bya wano eby'e Uganda okubanga tebavalyuwingibwa kwe kubanga music waabwe gwe bakuba akoma wano n'atacopyrightingibwako n'atateekebwako wadde na sapooti ya gavumenti ya kuno eya mwami Yoweri Kaguta Museveni olwayo mu kutunatunulamu left and right north west okusinziira ku mawulire g'enfuna agava mu nsiike eya Hamis Kigundu agamba nti enteeseganya ezireeta Burna Boy yabaggulawo ekisaawe kino ku bukadde bwa dola za Amerika bu 10 beddu genda kalichuleetayo sina mutwe guyinza kubanga ate guyinza kutafuta bino na kubivuunula
jukira nti kino wekijjidde Munnayuganda nga Bannayuganda bangi bagamba nti kuno kuba kwonoona ssente za miwa musolo. Kino Miss Kigundu nti kisobokera ddala okubanga si yakirimu nga ye yekka nga bagenda mu maaso n'okuba nga babyanarayizinga. Kale nga kino kiyinza okuba nga kyonoona kwegamba nsimbi ya miwa musolo. Ezo ssente obadde ozaagaliza Munnayuganda wa kuno oba n'ozaagaliza bannabitone ba kuno nabo ne bagenda mu maaso n'okuba nga beeyagala. Munnayuganda abayimbi bangi nnyo balabiddwako nga bayimba ku mikolo egy'enjawulo, balabiddwako nga bayimba ku parties ez'enjawulo, era n'omukulembeze w'eggwanga byabadde atongoza oluyimba lwe Museveni awoomajje Kololo. Nakulabidde abayimbi banyo nga bagenda mu maaso n'okuba nga bayimba. N'ekisinga okuba nga kyeraliikiriza abayimbi ba kuno nti obusente obubaweebwa. Nalaba omuvubuka ono yayimba oluyimba omunnamasaka ng'agamba nti enkokola nnyingi nnyo ezikutuusa ku mukulembeze w'eggwanga, era okutuuka okuba nga omukolo guno gwabaddewo yayise mu nkokola mpitirivu nnyo, nga kitegeeza ki ng'akabonero akalaga n'obusente oba n'akasiima kabaweebwa kabeera katono. Naye olwaleero bw'okeera ku makya n'oddira Omunigeria n'omuwa ssente n'omutitimbi gwa siringi soogo, kulinga kunyoomoola na kukuba ttooki na kulaga maanyi nti eggwanga Uganda likyali mu mabega nnyo ku bitone bya wano e Uganda. Gwe Munnayuganda agenda maaso n'okuba ng'ongoberera Next Edition TV gwe mukutu gwogera maaso n'okuba ng'ogoberera ng'osubscribinga. Tetunabakakasa, tetunabakonfaminga obanga ddala kino kyakakasiddwa nga Burna Boy yagenda okujja okuba nga aggulawo ekisaawe kino oba nedda. Bwe kinaaba kikakasiddwa tujja kgenda maaso n'okwongera okuba nga tubyekenneenya n'okubisaasi n'okugamba n'okubitunulatunulamu tulabe amazima amatuufu agakirimu, naye ng'ensonga bwetyo bwegenda maaso n'okuba ng'etambula. Ensonga endala ebaddeko munda mu ggwanga erya Uganda y'ey'omuyimbi Ronald Mayinja. Yabadde ku social media awo ng'alina okwo n'omutegesi w'ebivulu Abitex Musinguzi. Okusinza ku bigambo bya Ronald Mayinja bwe nabadde mutunuulira ng'ali mu kukaaba, nja kukiyita ekyokukaaba, nga yeetondera Bannayuganda ng'agamba ekituufu yakola okusalawo kwatakolangako era kwalifa n'okutuusa olunaku lwaliro nga yejjusa, ng'agamba okusalawo okugenda adde ku ludda lwa gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Jjukira bwe twogera ku Ronald Mayinja Munnayuganda nja kujjukizako yayimba ennyimba nga tuli ku bonkenke, yayimba ennyimba nga Africa teri ayamba, n'ayimba oluyimba nga muzeeyi bizzeemu, omulamuzi tuwala nanguzi n'ennyimba endala mpitirivu nnyo. Y'omu ku ba artist oba be twandise ba political activist abaayitiranga mu nnyimba Uganda be yali erabyeko. Wabula Munnayuganda njagala kutegeezaako emabega k'ebintu byagana emaaso nebigera mu maaso n'okuba nga bitabukatabukamu, era twaddamu okuwulira amawulire ng'omuyimbi Ronald Mayinja amaze okusala eddiiro n'atandika n'okuwanda ebigambo ng'abyolekeza ab'oludda oluvuganya naddala bava mu kibiina kya National Unity Platform ng'abakakasa nga batalina kiddako. Kale nabwe ekityo nga ye olyawo kkubo lye yali akutte ery'okuwagira ekibiina kya NRM n'okuyimbira ekibiina kya NRM, kale oba olyawo nga lyekkubo eryali ettoofu. Ronald Mayinja ono nabwe ekityo ng'akamu ku bubonero akaali kalaga nti yali yeegase ku kibiina kya NRM, yayimba n'akayimba akaali kalaga nti muzeeyi akalulukako muzeeyi, era n'alaga obweyamo bwe n'okulaga sappooti ey'ekika ekyewaggulu ennyo nti agenda kuwagira ekibiina kya NRM. Wetuukidde olunaku olwaliro amawulire gatandika okulaga nti Ronald Mayinja yali afubutuse munda mu ggwanga erya Uganda n'addukira mu nsi ya Bungereza oba Britain oba United Kingdom, eyo no gye yagera mu maaso n'okuba nga addukira ne famire ye okwetegula ekibabu, anti mu Uganda emirimu kyali giweddemu. Bookings ze yafunanga takyazifuna, sente ze yafunanga endorsements mu companies ez'enjawulo n'emifushes ez'enjawulo ye takyazifuna, nga buli omu amukuba bucupa na Mayinja kumugamba nti yalya n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Nazzeemu okulaba Ronald Mayinja ng'agaba Bannayuganda ng'asaba musonyiwe, era n'akakasa nti ku mulundi guno agenda kutambulira mabega w'ekyo abawagizi be kye beetaaga, era n'abasaba nti ye muyimbi nga muyimbi, era ng'agamba nti bannayekasiri nze nsaba munzikirize mu mpeeyo omukisa. Bigambo byabadde bya Ronald Mayinja siina kyengassemu, yagamba nsabayo ne bwe guba omukisa gumu munzikirize amazima gennyini nziremu nnyimirire nga Ronald Mayinja oli, era bwe kiba kyetaagisa kuntegekerayo show nga mmwe nnyinza okuyitira neetonde nakyo nkikkiriza. Twabadde tukyaliawo nga Ronald Mayinja akyali mu kwetonda, n'endaba n'omu ku abo ba Facebook bloggers abaali ab'amaanyi wano munda mu ggwanga erya Uganda. Oyo nno nga simulayita Ashbag Kato, mujjukireko nti ono yatambulanga nnyo ne mu kisinde kya National Unity Platform ne mu kibiina kya People Power ne Bobi Wine teyamuvanga ku lusegere. Wabula oluvannyuma nnyo ng'ebyobufuzi bitandise okuba nga bibindabinda,
twafuna amawulire agaali galaga nti omukulu ono yali asaze eddiiro ne yeegatta mu kibiina kya NRM ne yeegattako erinnya erya Big Fish. Amawulire gatandise okusaasaana wiiki yonna eno nga galaga nga Ashbaga Kato bwe yabadde asaze eddiiro butereevu ne yeegatta mu kibiina kya NUP era ng'asaba ekibiina kya NUP kimusonyiwe kiddemu kimu accepting era ne yeetondera ne Bobi Wine ng'asaba amukkirize baddemu batambule bonna. Bino byonna nga mbikugamba mu maaso awo njagala okuweera point nga tebinnajja omuyimbi Big Eye y'omu ku abo basooka nabo okuvaayo ne beekubira enduulu n'okulaga obutali mumativu mu kibiina kya NRM n'agamba nti ekituufu kiri nti mboneredde era ne Bobi Wine wabadde atambulira mu nkuŋŋaana ze. Big Eye abadde apostingira ddala tuli wano nga y'omu ku batuwa updates eziraga Bobi Wine waali ng'akabonero akalaga nti ye yabonerera taliddamu kudda mu kibiina kya NRM. Tuli mu art industry gye twogerako gye nakugambyeko wali mu kusooka ku nsonga za hamu ng'aleeta Burna Boy oyo nga tannaba kutuukawo. Twalaba omuyimbi Buchaman, twalaba omuyimbi Kathani Kusaasira nga bemu ku abo bali mu kukaaba nga bagamba nti sebo w'ekitiibwa watuwa buwi bifaananyi n'otugamba tuli ba mobilizer, tuli ba NRM mobilizer n'otuwa ba Faisma bikoze bitya ba advisor. Naye ekituufu kiri nti tetuyina kye tufuna, abasajja batukuba enkokola n'abantu abalala bangi nnyo abazze beegatta mu kibiina kya NRM ne bavaayo nga bagyekokkola nga bagamba tebasasuddwa oba tebafunye nga bwe baali basuubirwa. Kyekiddusa oba kyekituusa abantu bano mu kugenda sipiidi kwe bagendera kyekibatuukako okubanga enkomawo yaabwe ebakomyawo ng'ennaku ate gye bayina eyoza lumonde. What went wrong? Omuzungu babwagamba lwaki tonzijaayo. Tetudingana olunaku olundi njagenda mu maaso n'okuba nga nkusansulira ensonga naye babuulira owaabwe nga n'omunaku okutu okunkomola. Ate Bayibuli egamba ayina amatu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Subscribing, sharing, commenting. Yenze Frank Asiria. A very good evening.